atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka si gwa kuzikira balamusizaako bakikana mwenna bampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne Maama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tutuuseemu nga tujjukira amaanyi g'obwakatonda waffe n'okubeera nga tweddeza obusika bwaffe ng'abaana abaali babuze abaana bamanyikiddwa ng'abasaasaanyi okubeera nga tudda ewaka eri taata ne maama tusobole okubeera nga tweddeza obusika bwaffe era nga twagala nnyo nnyini ddala weewaawo katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu ggwe ebigambo by'ogenda okuwuliriza nkusaba obuuze omutima gwo we gukkaanya nabyo saba obikozesa okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu munda mu ggwe era naye ate we gutakkaanya kusaba weeyongereyo n'obulamu bwo nga katonda eyeetengeredde nga sinaakutandika bbaluwa nina ensonga gye njagala okutangaazaamu waliwo katonda munnaffe ku Facebook ampeereza obubaka bwe yaloose ne muddamu mu ngeri ng'ey'obujjajja n'addamu n'agamba nti yali alowooza nti peegi yaffe ya katonda naye si ya katonda njagala mbatangaaze era kino nkyogera nga sikirumamu ne waabeera muganda wange ne waabeera ne wano ku mirimu oba muzungu oba mwani ndi musamize nze omulongo waswa ndi musamize era ndi mwana wa taata Tonda ne Maama Namugereka ekyo kinfuula katonda kitegera kinfuula katonda kubanga abazadde abanzaala bakatonda naawe nga kyoli nga newankubadde bangi tebakimanyi era bagenda kiwakanya era bakiwakanya kusalawo kwabwe buli omu ayina divine free will yeesalirawo nze bukyanganzuula bwa katonda bwange n'enzuula era nenzikiriza nengumiikiriza nensobola okubeera nga nalemerako okubeera nga njoza obukwerenge bwange n'okutegeera n'okwetegeera n'okubeera nga nkola practices ezizuukusa obwakatonda bwange n'okuluŋŋamizibwa bajjajjange okuviira ddala wansi siyagala kubeera nga w'obeera otuuse waggulu olowooze nti wansi wabadde useless nedda nawo weewakuwanirira kubanga weewavaayo obeera tokola ki lyekkubo kitaffe Tonda lyabeera yakuteerawo okuyita mu maamawo ne taatawo lwe lujja lwa jjajjaawo nga newankubadde bangi ebbanga n'ebisibo okugwa kw'abajjajjaffe emabega kwali kwerabira kino kati nze wembeera nkijjukidde mu lujja kibeera step y'amaanyi eri obwakatonda mu lujja lwewaffe obwakatonda mu ggwanga mwenva ne mu sseŋŋendo yonna nensobola okubeera nga nnyambako abalala okusobola okubeera nga bayizuula byempulira mu mubiri gwange sibiwulirangako bukyanga mbeerawo nga ndi ku sseŋŋendo kuno mu bulamu buno nempulira nga obukulenge bwange mbuyoza bulungi nempulira amayengo nga gampitamu bulungi nempulira bulungi nga nzisiza mu kawompo nempulira bulungi nga nnyina ekiwujjo ekyo kye babalaga mu kyaki zammwe nga jjajjaffe Yesu oba maama Nakayima Maria nga bamukubako
eringanga enjuba. Nze mwenna abasobodde okubeera nga mulemerako muwulira ebintu bino, ani yali amanyi nti nno ebyo biri ku mubiri gyaffe? Kitegere wetuyogerera ekitangaala kyokka ekituvaamu eri abo abakola practice ey'omutima, muwulira amasannyalaze agakkuba wenna n'ogamba twali twafuulibwa dda ebikenke nga tetumanyi nti nno tuyina amaanyi gano. By the way, mwenna abakuba ekitangaala ekyo kye batera okulaga mu kyaki nga kiva mu Yesu oba mu Mariya, mbadde mbasaba wembeera mukuba ekitangaala ekyo nga mukola practice ey'okuwonya bakatonda abalala nabo bezuule, mukube ekitangaala nga kikola saako. Fine, kijja kuparalyzinga kubanga amasannyalaze gabeera voltage ebeera ekuvaamu mu mutima ebeera y'amaanyi, naye tutuusa okubeera nga tweyongera okulaba nti tusaturatinga ekitangaala kino kibeere nga w'obeera okikuba tekiyamba baawano bokka, naye kibeere nga kikonekitinga ne bannaffe abali wansi, bakatonda bannaffe abali ku nsi eza wansi. Kitegeera, so temukikuba just kubeera nga kikoma wano wokka, naye kikube kikole saako mu birowoozo, then ekitegeeza nti nno n'amagulu nago gabeera gasanyalerekerako. Okitegeera? Kubanga luli tubadde tusannyalaza just mikono n'owulira nga gisanyaladde, naye this time kikube kikkirire wansi osobole okubeera nga tugattaganya yonna sseŋŋendo okutwaliza awamu. Ekirala, ekirabo mpozzi bazadde baffe kye baatuwadde, tumanyi nti bakatonda bangi nnyo abagenda okutuuka mu kaseera nga tebakyalina, nga bakyalemedde mu nzikiza gye beesuulamu oba gye bagaaniddemu. Baatuwadde option mu myaka 2.5 egiddako mu 9, n'abeera ayagala nga katonda ajja kubeera nga agende akuumenga barelative be wabeera ayagadde, okubeera nga abakuuma akaseera we kalibeera nga katuuse akatukuvu, nga ofunye obumanyirivu obwo obw'okusobola okukuuma. Walibeera ng'ali mu society ekuyita sitaani, unfortunately ajja kuba akuyita sitaani, naye ate gwe ojja kubeera omumanyi naye ng'ate ye takumanyi. Ekirala, abaana baaloopye, naddala abaana abazaalibwa abapya bajja nga bali mu future nga bali more involved. Naye baaloopye babazadde nti abazadde be baalonda okubeera nti babayambako okuzuukuka tebarespondinga. So abazadde kwe kugamba nti leka buli mutonzi yenna akungule ky'abaasize. So it's up to you nga abagaanidde mu tulo weewaawo byammwe. Ekirala, nga bakatonda mwenna mu biti byammwe ebyenjawulo, mwebale okubeera nga energy kati gye tutuusizza ku sseŋŋendo na ttimba okutwaliza awamu ffenna nga bakatonda abali mu mubiri n'abatali mu mubiri, tusobodde okutuuka ku energy avoidinga genocide gye baali baplaninga, eya concentration camps ze baali baplaninga okubeera nga baziteeka mu buli ggwanga, then basanjage baganda baffe bakatonda bannaffe mu butamanya, era nga pulaani yaabwe yali yakubeera nga omusaayi gw'abaganda baffe, omusaayi naddala babadde bagenda kusookera ku ba resistinze okubeera nga babakuba ekiyiso, then bamale bakozese microchip eri mu mubiri gyabwe gy'abaana abakkiriza, then bo babeera si bakustrugglinga nabo bakole line, mu kukola line then bagende nga baali bakola akuuma aka detecting ensingo nga kagenda kubeera nga kazisalako, naye nga
ogenze n'oteekawo omutwe ng'endiga then ne gutemwako then ne gutambula ng'eringa like factory nga nnene then omusaayi gwe gubadde gugenda okubeera currency nga we mulaba nti nno amafuta ge ga drivinga economy so baali plan yaabwe omusaayi gwe gwali gulina okubeera omusaayi gw'abaganda baffe gwe gwali gulina okubeera nga gu drivinga economy ey'ekizikiza eddako naye twasobodde okubeera nga tuyita mu maaka eyo so muyogeyoge ku lw'ensonga eyo mubwawamu weewaawo mwebale nnyo mwebalire ddala kati eno y'ebbaluwa ey'olwaleero eva ewa jjajjaffe Djhal Kuma mbalamusizaako baganda bange bazzukulu bange abaagalwa biti byammwe eby'enjawulo ndi wano okubeera nga mbategeeza ku kigambo Obugumikiriza eri abo bonna ababeetoolodde abo be mulowooza nti tebayiga era nga tebawuliriza eyo bye mubagamba ku lwa akadde ak'enkyukakyuka ey'omuggundu egenda mu maaso ku sseŋŋendo nattimba olunaku olwaleero buli mwoyo ogutudde mu muntu ku maama nattimba gugenda guva ku mutendera ogwokusatu okudda ku mutendera ogwokuna paka we ginaatuuka ku mitendera ogwokutaano n'okudda waggulu bangi basobola okubeera nga bawonawo okutuuka ku mutendera ogwokuna naye babeera beetaaga obuyambi bwammwe kirabikanga ddala nti beebase naye ekituufu tewaliwo ky'osobola kukola oba ky'osobola kubeera nga obagamba ku ebyo ebigenda mu maaso kubanga bo balaba nti tewaliiwo kikyamu kyonna kigenda mu maaso mu nsi ebiseera we nnali nkyali mu nnyama nga mbeera mu Tibetan monk ku sseŋŋendo eno nayita mu kugezesebwa okufuuka master mu bugumiikiriza oba omukama mu bugumiikiriza nze kyali kizibu era yali concept eyanzibuwalira oba kyali kyakuyiga ekyanzibuwalira nga nkyali muto okuviira ddala mu ntandikwa naye akaseera we kaayita nga nnuŋŋamizibwa mu ngeri ey'omuggundu nafuna ekyokuyiga okusobola okubeera nga nejjamu obutali bugumiikiriza abaagalwa mu ngeri eyo tusobola okubayambako mu lugendo luno oluli ku mutendera ogwokuna terugenda kuwangaala bbanga lyonna naye tusaba muluwe obudde era mubeere bagumiikiriza eri abo bonna abakyebase okusobola okubeera nga batandika okuzuukuka balabe eri ebyo ebigenda mu maaso bave mu tulo otwo tebalimu bingi ebigenda mu maaso akaseera kano ku nsi emabega nga bangi
tebabimanyi naye bigenda maaso emabega wa curtain. Maama Natimba ye kennyini asenvudde okuva ku mutendera ogwokusatu okutuuka ku mutendera ogwokutaano n'entegeera ye nga kennyini, era amanyi ani mikwano gye. Asobola okulaba okuyita mu myoyo gyonna egitudde mu bantu. Waliwo emyoyo, waliwo ebitonde ebimu ebibuzaabuza era ebirowooza nti bifa ku sseŋŋendo ye, naye njagala mbategeeze nti byonna alina obusobozi okulaba era tajja kukkiriza myoyo egyo egiyina enteekateeka embi eri ye egibuzaabuza nti gimwagala. Akaseera bwe kanaabeera katuuse agenda kubeera nga agiggyako. Bangi bayogera ku mbeera y'obudde ekyukakyuka era nga kino kigenda mu maaso, naye tekigenda mu maaso mu ngeri eyo eyabagambwako tebigenda mu maaso ng'eyo engeri abangi gye bayogerako, abo bayogera enkomerero y'ensi. Si bwe kityo bwe kiri. Abo abamanyikiddwa nga doommongers temukkiriza kubeera nga mugoberera eyo byabagamba. Bingi bye mulaba ebigenda mu maaso, naye abaagalwa nsaba muleme kubiteekako nnyo mulaka, kubanga enkyukakyuka ezigenda mu maaso zifuula sseŋŋendo okubeera nga yeeyongera obulamu era yeeyongera amaanyi esobole okubeera ng'ewanirira ensi eriko obulamu okusinga weebadde. Mulaba musisi mungi agenda mu maaso okwebbulukuka kw'omuliro, embuyaga n'enkuba era n'obutabanguko obw'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo ku sseŋŋendo, naye tuyagala tubategeeze nti ebimu tebiri bya butonde, naye ebimu biteekebwateekebwa amaanyi ag'ekizikiza. Naye newankubadde maama wammwe akozesa akakisa ako ak'enkyukakyuka y'obudde okubeera nga yeeyamba naddala mu kaseera kano okusobola okubeera nga yeggyamu ebyo ebitasaanidde, asobole okubeera nga yeetengeredde. Waliwo okwonooneka ku sseŋŋendo, okwonooneka oba enyonooneka kye tuyita pollution ya muggundu nnyo ku sseŋŋendo mu bwa Musoke, mu bwa Ssekiriba kya ttaka, naye maama wammwe Natimba alina obusobozi okusobola okubeera nga aŋŋanga okwonooneka okwo ng'akozesa obusobozi obwo bw'azze akweka okumala ebbanga ddene okuva eri abantu bangi. Amanyi engeri gy'asobola okubeera nga akyusaamu plastic oyo ayonoona abaana be abatudde mu ttaka era ne mu bwamukasa
mu ssemayanja era amanyi engeri w'asobola okubeera nga akozesa amaanyi ag'enjawulo ago agatasobola kumulumya n'abaana be abamutuddeko. Era ayina obusobozi obw'obutonde obusobola okuwonya endwadde nnyingi. Naye obubaka buno obusinga obungi bukwekeddwa okumala ebbanga ddene, naye bugenda kubeera nga buggyibwayo era nga tekinologiya mungi nnyo agenda kubeera nga aggyibwayo mu kaseera akatali kaawala mu maaso. Ebikulekule eby'ekizikiza ebyo ebizze nga bifuga sseŋŋendo na ttimba okumala ebbanga n'ebisiibo bizze bikola endwadde ezo ze mumanyi era ze mwali muwuliddeko. Bazikoze okusobola okubeera nga bafuga n'okuteeka okutya mu bakatonda abatudde wano nga bakozesa endwadde ezo, era ne bateekawo enkola ez'okuwonya ezitali za butonde okusobola okubeera nga bakuumira emyoyo mu ngeri eyo ey'okutya era mu ngeri gye beetaaga. Naye kino kigenda kukomekkerezebwa bunnambiro. Amazima emibiri gyammwe n'endowooza yammwe gisobola okutonda endwadde okuviira ddala mu mwoyo gwammwe musobole okufunamu ebyokuyiga. Naye emyoyo gyammwe we giyiga era ne gituukiriza enteekateeka gyayo, obulwadde obwo buba buyina okuvaawo. Bangi ku baddokita bammwe tebategeera konsepti eyo era bangi babagambye nti embeera eno tesobola kubeera nga ewonyezebwa. Abaagalwa, emibiri gyammwe gigenda giva okuva mu carbon okudda mu Kristo, ekimanyikiddwa nga entangaala mu Luganda, era gijja kubeera n'obusobozi bw'amaanyi okusobola okubeera nga gyewonya mu buli ngeri. Eyeegu agenda mu maaso mu kiseera kino yatandikibwa amaanyi ag'ekizikiza, naye maama wammwe Nattimba asobodde okubeera nga agikozesa ku lw'obulungi bwe n'okubeera nga azuukusa emyoyo egisinga obungi gisobole okubeera nga gijjukira omulimu gwagyo eri sseŋŋendo. Bangi ku mmwe mutegeera kiki kye njogera era nga muzze mulindirira okusobola okubeera nga amazima gayatuukirizibwa era gasobole okubeera nga buli omu agamanya. Naye kye tusaba, temuyina kubeera nga mubeera wansi w'okufugibwa kw'abalala, abo abatalina kiruubirirwa kiviira ddala ku mitima gyammwe kubeera nga
babayamba n'okubakuza. Okubakuza mu biruubirirwa n'enteekateeka z'obwakatonda bwammwe. Ggwe oli kikula ekisukkulumu ekyo ekiyina obuyinza era osobola okutonda ensi empya ng'okozesa okwagala eddembe ng'okozesa okwagala eddembe n'obumu, nga okkaanya wamu n'emyoyo emirala gyonna, nga mwenna mugenda muzuukuka okusobola okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe. Obugumiikiriza erina okubeera ekirabo kyammwe kye mulindiridde. Eri abo bonna abazze baŋŋoolebwa emabega ku lw'endowooza zammwe, tusaba mugumiikirize nti bangi bagenda kutandika okubeera nga bazuukuka era batandike okubeera nga balaba kiki kye bali era kiki ekibadde kigenda mu maaso ku sseŋŋendo okumala ebbanga eritali ttono eriri mu bisiibo. Kati kano kaseera ka kuyiga ngeri mpya ez'okubeerawo. Kye kiseera eky'okwerabira ebyo byonna ebibaddewo emabega era ebyo ebibagambiddwa emabega, kubanga kati muli myoyo egituukiridde egy'obwannaggwano era nga kati mweddiza obuyinza okutonda ensi empya eyo gye munaabeera mutonze, eggulu eppya ku maama Nattimba. Tuli wamu nammwe okubayamba okusobola okubeera nga mutuukiriza era kisobole okubeera nga kituukibwako ekyo ekizze kitegekebwa okumala ebbanga n'ebisiibo mu lugendo lwammwe. Amazima mangi gagenda kubeera nga gavaayo gajje eri omusana mangu ddala, naye bingi ebigenda okubeera nga bisigala bikwekeddwa okuva eri abantu abasinga obungi kubanga bibi nnyo ddala. Bibi. Ky'ensonga lwaki amazima gagenda gaggyibwayo mpola mpola gasobole okubeera nga gazuukusa ku bantu abamu. Naye ekituufu we munaalaba amazima mu butuufu bwago agabadde ku sseŋŋendo eno okumala ebbanga eppanvu, mujja kwebuuza lwaki Katonda yakkiriza ebibi bwe biti n'obutabangufu okubeera ku sseŋŋendo eno. Katonda yatonda obulamu ku maama Nattimba ng'ekigezo katwogere. Emyoyo gyakkirizibwa okujja ku maama Nattimba gisobole okubeera nga gigezesebwa mu ngeri yonna ennungi n'embi okusobola okubeera nga giyiga n'okukula. Naye waliwo emyoyo egyava mu galaxy ez'ewala ne zijja ne ziwamba eggezesezo lino.
kyali kimanyikiddwa mu kaseera ako nti n'emyoyo egyo nagyo gyali gyeyagala kuyiga na kkula. Naye nga newankubadde entegeka entukuvu yali tesobola kubeera nga ekkiriza sseŋŋendo okubeera ng'esaanyizibwawo mu kuyiga kuno. Era nga kano ke kaali akaseera akategeke mu butonzi emyoyo egyo gisobole okubeera nga girondawo ekkubo gyayo ewalala we gibeera gikulira okuva wano. Nga newankubadde musobola okwogera bwe muti nga newankubadde musobola okubeera nga mulina ebirowoozo bwe bityo, naye nammwe mulina okutegeera nti emyoyo gino egikyali mu kizikiza nagyo giri bumu ku Katonda ow'amazima. Mbasaba mukkirize baganda bange abaagalwa, era nsaba mubaweereze nabo okwagala n'ekitangaala, kubanga nakyo bakyetaaga nnyo mu kaseera kano. Abaagalwa, eri abo bonna ababadde abagumiikiriza eri akaseera ak'ekizikiza, bagenda kubeera nga batandika okujaganya, ng'abalala nabo babeeyongezeeko okusobola okubeera nga bateekawo ensi empya eyo, nga bateekawo ensi empya eyo gye mugenda okubeera nga mukola. Mbasaba mubeere n'okukkiriza, mwesige era munywere mu kukkiriza okwo, mubeere bagumiikiriza, musobole okubeera nga mukungula ebibala. Mutuyite we mubeera mwetaaga obuyambi bwonna, naddala mu kaseera kano. Mumanye nti tuli wamu mu mitima gyammwe, era mumanye nti nno obulungi buli kiseera bulinnya ku nfeete ku bibi byonna. Ndi muweereza wammwe Djhal Kuhl, era ndi wano wamu okubayamba mu ngeri yonna eyeetaagisa. Mumpite nga musiriikiridde oba nga muli mu birooto byammwe. Mbaweereza okwagala nnyo nnyini ddala, n'emirembe gibakkeko. Jjajja Djhal Kuhl. Atenderezebwe agulumizibwe oyo Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe akuume.